Okay. Ku BBS Terefayina kwoli a program ebere tutatante. It's beautiful Monday mukulikeyo mu weekend. Simanye jemwabadde wagikwatidde luddawa yatambudde etya naye waffe eno byatambudde bulungi. Mwebale mwenna abakumidde ku BBS Terefayina program ebere tutatante nze Florence Nampijja lunaku lwa Monday eddakiika ziweze 12 ezakayita ku ssaawa 10 mu weekend twabaddemu n'ebivulu. That was on a Saturday. Yes, ku Saturday twalina ebivulu bibiri. Ekya Navio ku Sheraton Hotel wekyali ate ekya Gravity omutujju akyali Cricket Oval Erugogo. Byombi ebivulu byafuna abantu bwe tujja okugamba ekyo kya Gravity oyo Gravity ngali oyo King Saha. Oyo King Saha yali agaba kyekyo, yali agaba keeki namulabye naye nga ngamba King Saha yali agaba biki bino nga sibitegeera bulungi. Bambi mwebale kuwagira baana abo Gravity be bamu ku bavubuka bato abavudde from zero bwe tulabye nga batandika okuva osuba mu kiwunya we nakulabye betulabye nga batandika yagira mu kayimba ka walumbezaya bwatyo najja oluyimba lwe olusinga okunyumira Wina lwe yayimba ne King Saha lwe lusinga okunyumira mu nnyimba ze zonna naye nga wetwogererawo kati y'omu ku bayimbi abalina ennyimba ennene kwepiica ne buli omu akivuunula ye nga bw'ayagala buli omu okusinziira era nze bwe nsanga oli nga ayogera okwepiica nga mmubuuza gvolowooza yali ategeeza ki omuntu kyanziramu kwenjajingira nemmanya kati nno ono ali bwati ono ali bwati. Wuye Maama Nabbanja aliyo ku concert Catherine Kusasira n'abalala mwenna abasobola okubeerayo ku Gravity omutujju. Thank you so much. Yamuwa ebbaasa naye sayimu omukulaba mwolowooza ebbaasa ezo kuba zayitirira obungi olowooza buli bbaasa erimu ssente nga mmeka? Mitwalo 10 ebbaasa 10 keekakadde eyo ndowooza ya Adamu abatuwulira. Adamu ye musajja wa sound. Sound yatutekako microphone nga tujja okuweereza musobole okutuwulira. Agambye mu mwali mu 10 okusinzira ku bbaasa ezaayibwayo zaalinga 10 ke kakadde ka ssente. Ne kyonna kyekiri kakadde k'ennaku zino okamanyi ggwe kanenemu. Naye nga sinnaba kuva ku Gravity omutujju leero mbadde ku TikTok n'endaba page ya Hafi. Page ya Hafi ng'alina siri nnyo mukozesa wa TikTok ndabayo naye sigimanyi nnyo gikozesa kubeera sirina account ku TikTok naye mbadde ndaba oba bwe bayita batya yasoose kuleeta ka video nga waliwo guy ku TikTok akozesa erinnya Kakono. Bwe ngenzeemu mu account ye ngenza okulaba nga musajja mulema omukono ogumu agulina omulala tagulina. Nendowooza y'ensonga lwaki yeeyita Kakono. Lwakuba mukulu Kakono ekikolwa ky'okoze otuletedde okwebuuza ebibuuzo bingi ffe ng'abakalabye. Nze omu ku abo abakalabye. Nze kanneeyogere nze ng'akalabye ondeetedde okwebuuza ebibuuzo bingi. Ekisooka wazaalibwa mukyala? Ekyokubiri ne neebuuza gye wakulira na baani abaakukuza? Ne neebuuza society mw'owangaalira efaanana etya? Omukulu oyo Kakono avumye Maama Gravity akozesezza ebigambo Maama Gravity lwaki otuleetya maama we alinga enkima? Like seriously how? Odde otya ku maama wa munno n'ovuma enkima ng'akukoze eki? Kiki ekyo ekikuleetedde okuvuma omukyala omuzadde yazaala omwana we amufudde kyali essaawa zino n'omuyita enkima? Kyova olaba neebuuza gye wakulira baani abaakukuza ne gy'owangaalira babeera batya naawe? Naye mwe mulaba apa ezo tuzikozese bulungi. Apa ezo tuzikozese bulungi zijja kuleeta ebizibu. Katugeze nga Gravity akedde ku makya n'avaayo n'akunoonya
nga tutandika okugamba nti gravity musonyiwe, gravity musonyiwa, gravity oli mubi oba gravity oli mubi. Lwaki okompeyaringa maama wa gravity no maama wa Navio? Bano abantu ababiri banjawulo. Buli omu alina skin color ye, buli omu alina emirimu gye gyakola, buli omu alina gy'awangalira, buli omu Katonda yamutonda bubwe. Guys, come on. Kakono olimba. Bw'oba osobola okuddayo vidiyo eyo n'ogijjayo, oba n'okolerako vidiyo endala ng'obisazaamu bye wayogedde, please do. Muvuma abantu bangi, abamu bajja kusirika baleme kifaako. Okay, ife abaasalawo okubeera mu buno obulamu oli wa ddembe, naye abazadde mubaveeko. Abazadde mubaleke. Mwababadde mu bivvulu byonna, ngenda kukomawo ne phone calls. Mugenda kumbuulira yabadde wa Navio kyatambudde kitya, wabadde wa gravity omutujju kyatambudde kitya. Oyinza okuba nga wasaze eddiiro n'ovaako eno n'oddako eno, naawe ojja kubeera ng'ombuulira naawe byakutambulidde bitya. Ate oluvannyuma ngenda kubeera nga nkomawo New York the style, ate naye tubeere nga tunyumyamu 1 2 3 tulabe atakadde gye tunaabira tukawunzikira. Nze Florence Nampijja, program ya Tukyakyankye, nkomawo temuva.